Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa atadde omukono ku mateeka 3 agayisibwa Paalamenti gye buvuddeko era agafuusa amateeka amajjuvu agalindiridde okussibwa mu nkola. Amateeka gano okuliko the Building Control Amendment Act 2025 erungamya okuzimba ebizimbe mu ggwanga, erya the Mortgage Refinance Institutions Act 2025 nga lino lirungamya okuvujjirira okuzimba ennyumba mu nkola ey'ekibanja mpola, wamu n'etteeka erya the Evaluation Act 2025 erungamya okubalirira omuwendo ogw'ensimbi okujja mu bintu ebifulukwa oba ebitundibwa. Etteeka lino erya the Evaluation Act 2025 era lissawo ekitongole ekirungamya abalirizi n'emiwendo egy'ebigulibwa n'ebitundibwa ekinaatuumibwa Institute of Certified Valuers nga kino kye kijja okubawanga certificate ezibalungamya okukola omulimu ogwo. Etteeka lino ligendereddwamu okuyambako eggwanga okufunanga okubalirira okutongole ku miwendo egy'ebintu ebitundibwa n'ebigulibwa mu gavumenti ne mu nkola ya private sector, okugeza ebbeeyi ya buli yiika y'ettaka, ebirime n'ebirala ebisangibwa mu ttaka oba nga kino gavumenti egenderera okukiyitamu okugula ettaka okukolerako emirimu gyayo ng'atenyagiddwa mu by'ensimbi. Ennongosereza ezaakolebwa mu tteeka erya Building Control Bill erungamya okuzimba ebizimbe mu ggwanga liwera okuzimba ekizimbe kyonna awatali pulaani nga liwa ekitongole ekya National Planning Review Board, National Building Review Board obuyinza okumanya ebizimbe ebyo era nga lissawo n'ebibonereza ebikakali ku muntu yenna ava ku pulaani yamuweebwa, ng'omwogezi w'ekitongole ekya Building Review Board Herbert Zwa bw'atangaaza. Herbert Zwa tunamufunidde. Mu mbeera y'emu etteeka erya Mortgage Refinance Institutions Act 2025 erirungamya okufuna ennyumba naddala ezisulwamu ez'omulembe mu nkola ey'ekibanja mpola ku magoba matono ddala ligendereddwamu okusobozesa bannansi okufuna ennyumba ez'omulembe n'okulongoosa ku by'ensula byabwe. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akeekenneenya amabanja ga gavumenti Robert Migadde Ndugwa agambye nti etteeka lino lyakusobozesa abantu abaagala okufuna ennyumba ez'omulembe mu nkola y'ekibanja mpola okuwona okubinikibwa amagoba amangi agabalemesa n'okufuna ennyumba zibabeeramu. Best example tudolina National Housing Company byanjawulo ne National Housing Bank oba Housing Bank. Kakati National Housing singa olwaliro tesobola kuwola nju naye ng'ate ezimba amakya amayumba. Kakati the bank eno mortgage refinancing bill tojja esobozesa bank eno gwe okuwola through national housing nekuwa enju yo ne recovering nga sente zino okusasula national housing. Robert Migadde Ndugwa agambye nti banka enkulu y'eggwanga yegenda okulungamya kampuni zonna okuli banka ez'ebyobusuubuzi mu nteekateeka yonna ey'okusisa mu nkola etteeka lino. Ye Dr. Kefa Kiwanuka memba ku kakiiko ka Paalamenti akeekennenya ebbago ly'etteeka lino agambye nti singa lissibwa mu nkola mu butuufu bwalyo bannayuganda bangi bagenda kufuna omukisa ogw'okufuna ennyumba mu kibanja mpola okuva mu banka ez'enjawulo ku magoba ge basobola. Leaders are reminded to mobilize communities to immunize their children and to discourage resistance to immunization programs. There is no scientific evidence to support claims that immunization causes infertility or any form of harm. Sonyiweko bannaffe mu tteeka lino erya the Mortgage Refinance Institutions Act 2025 gavumenti bw'eba erina ennyumba zeyagala okuzimbira abantu mu nkola y'ekibanja mpola ensimbi ezo yakuziteekanga mu banka ez'ebyobusuubuzi, banka zikwatagane ne kampuni ezimbi ez'ennyumba, omuntu aweebwa ennyumba ku magoba matono ddala olwo omuntu asasule mu nkola y'ekibanja mpola okumala ebbanga erinaaba lirambikiddwa banka enkulu ey'eggwanga. Alipoota yakolebwa ekitongole ky'eggwanga eky'ebibala ekya Ubosi yalaga nti Uganda erimu ebbula ly'ennyumba ez'omulembe eziri mu bukadde 2.5 nga bannayuganda ebitundu 98 ku buli 100 bafuna omusaala
oguli wansi w'emitwalo 19 buli mwezi era nga tebayinza kusula mu nnyumba za mutindo okusinziira ku nfuna yaabwe. Omukulembeze wa America Donald Trump ategeezezza nti ensaagi wadde ennaku 10 okugiraga ekiddako mu nteeseganya ezisuubira okubaawo era ezikyagenda mu maaso wakati wa America ne Iran okuzikiza ebigambo ebingi ebiwanyisiganyizibwa amawanga gombiriri oba sekyo okulangirira ekiddako. Bino Donald Trump abyogeredde ku mukolo ogw'okutongoza olukiiko oluggya lwe yataddewo oluyitibwa Board of Peace mu kibuga Washington DC eky'Amerika mu Washington DC eky'Amerika nga Trump eno gy'ategeereza nti agenda kulaga ensi eno ebinaava mu ndagaano ey'enteeseganya wakati wa America ne Iran ku nsonga y'ebyokulwanyisa ekya nukiriya oba sekyo okutegeeza ensi America kyegenda okuzzaako. Mu nnaku ntono eziyise America eyongedde okuyiwa amagye gaayo mu kitundu ekya Middle East wadde ng'era n'enteeseganya ezigenda mu maaso mu nsi ya Switzerland wakati wa America ne Iran ziraga nti ziyinza okuvaamu akalamu. Abaka ba Paalamenti ab'ekibiina kya Democratic Party mu Paalamenti ya America mu Paalamenti zombiriri wamu ne banna Republican Party abatonotono balaga nti tebakkaanya na kya Donald Trump kusindika magye wadde okubaako olutalo lwakula ku nsi ya Iran okuggyako ng'afunye olukusa okuva mu Paalamenti ya America.